Bana bakatona mweno mungi maramusako mwenna mulinyira mukama Yesu Kristo. Njagala okwebaza Katonda atukumya atulabiridde natuusa natunona kulanga kyasomuka ogw'obulamu. Mwebaza olw'okugabirizibwa atwadde okuyita mu byokulya by'okunywa by'okwambala byonna. Yatwala omukisa guno okwebaza gwe yeekumidde ku mayengo ga Prime Radio 91.9 nena Kampala ene 94.6 Masaka. Kwebaza gwe alaba ebigambo bino ng'oyita ku Facebook naawe abiraba ng'oyita ku mutimbagano gwa Prime Radio. Nebaza mikwano gyaffe Toronto Uganda SDA Church mwebale nnyo olw'obuwagizi n'okulaba nga gospel rally negenda maaso. Nebaza administration management ya Prime Radio wamu n'omukulu Jemo n'omushumba Nyende John mwebale nnyo olw'enteekateeka okulaba nga ebintu bino bigenda maaso mu ngeri ey'enjawulo. Essaawa ey'olunaku olwaleero tukomyewo nate okuyiga tukyali wansi mulimu okugamba nti enkomerero eri wano kumpi oba kutiisatiisa. Era nga mu ngeri ey'enjawulo mudduwo omuweereza wa Mukama Ssempiira Martin nzaleese era nzazze okulaba nga tuusaako ebigambo bino mu ngeri ey'enjawulo n'olunaku luno olwaleero. Lunaku luno olwaleero mugano munyaza mpuliriza nga bwe tuzze tuyiga emabega tuzze twetegereza ekyokuyiga ekyasembeyo twalabye ku makya Christmas Easter byavaawa ne twakasiza ddala nti byava mu birowoozo by'abantu ebitalina bukakafu wadde wiino mu byawandiikibwa era ne tulaba nti sabbiiti ya Katonda ey'amazima ekyaliwo n'okutuusa olunaku olwaleero. Essaawa eno yennyini ebimu ku ebyo sitaani byakozesezza mu mulembe guno ogusembayo alimbye abantu ku kibaawo omuntu bw'aba ng'afudde. Era njagala gwe nange tutegere tumanye omuntu bw'afa alaga luddawa. Abantu balina endowooza nnyingi nnyo ku mulembe guno. Tuwulira sentiment ezimu ez'olusu nga zigamba nti yeegase ku kwaya nalaba obutambye ennaku ezo bw'emabega abirigagina n'asangayo omulala gundi bwe yafa n'asangayo Michael Jackson manya nga radio moze n'asangayo Michael Jackson mu Montana n'ebirala ebiringa ebyo. Abantu balina ebintu bingi bye boogera ng'ebigambo rest in peace paka nga tukutusinkanye wali abateeka emmere ku bibanyi mu ngeri emu oba endala olw'okuwa abaagalwa ababa bafaako. Naye twagala tutegeera olunaku olwaleero n'enkyene ya leero mu biseera bino ebikomerayo Bayibuli kikyeyogera ku kibaawo omuntu ng'afudde. Katusabe Katonda affe omukulu w'omuggulu twagala okwebaza nate olunaku olwaleero. Tukwebaza nnyinnyini ddala olw'obugabiriza n'obukuumi by'otuwadde. Weebale Mukama bw'otukuumye bubadde wamu naffe n'otulabira n'otussa essaawa eno tutasomuka ogw'obulamu. Tukwebaza kubanga otuleese nate n'akawungeezi akaleero okubaako ebigambo bye tuyiga. Nsaba okwate ku magazi ffe n'okutegeera kwaffe ebigambo byonna bye tunayiga leero leka bizimbe bikubirize bitunenye bitusembeze Mukama ku ntebe ekisa n'okusaasira. Tugende okuva wano nga tukutegedde nga tweyongedde okusemberera ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye ameena. Tuli mu nsi basaba n'abanyama y'olunaku olwaleero ng'emboozi nnyingi ezigeresebwa ezogera ku kibaawo omuntu ng'afudde. Bwe nakulira myaka sijja wala nnyo waliwo oluyimba olwatambula olwa Masekulo. Oluyimba luno lwali lugamba nti oli muzimu nanca wummula ondeke. Nga mu bigambo bino omuvubuka ono alaajana agamba omuzimu gwa nanca guleme okumusombowa guleme okukomawo. Era mu video eno bonna bw'ogyetegereza oluyimba olwo oli muzimu nanca mumulondeke ojja kulaba ng'omuzimu gujja ne gufuuka kapa ne gufuuka embwa ne gufuuka ki ne gwefuulafuula awo. Kati ayimba agamba nti yasobola kugenda kuziika naye mbu omuzimu gujja mu kiro. Tuli mu nsondaku olwaleero ng'enjiri ebuulirwa mu nnyimba ebuulirwa ku midiya ebuulirwa mu mawulire eragira ddala nti omuntu bw'aba ng'afudde aba tafiiridde ddala. Inako ekinnauganda kye nalaba mukazi omu yajja stepmother najja n'aleetera omusajja yasangawo omwana n'aleetera omwana n'ateeka obutwa mmere ya taata we taata n'afa. Taata bw'afa mbu kati omukazi abeera awo oluvannyuma lw'okutta omusajja gwe yasanga mu maka mbu ng'ekiswa kimera mu nnyumba ng'eddoboozi lyogera wanzita wanzita nga waliwo entiisa efaanana bw'etyo. Tuli mu nsonga ku lembwa n'onyaza mpuliriza ng'abantu balina endowooza nnyingi balina endowooza ennene ku bibaawo omuntu ng'afudde. Balowooza ebintu bingi ne firimu ezizannyirwa n'endala eziringa ezo. Mu Luganda oba mu Buganda bwe twayiga olulimi Oluganda batuyigiriza olugero lwa njabala. Twaliwo omwana omu erina taata we ng'akola nnyo ne maama we nga bakozi ddala mu kyalo ekimu. Taata we mu kukola ne maama we taata we yali musajja muyizi kyagenda okuyigga n'afa teyakomawo waka. Maama we kubanga ayagala nnyo bbaawe mbu weyasigale waka n'awulira nti omusajja nga takomyewo ng'amawulire gazze nti yafudde. Omukazi naye n'abeera depressed tewayita bbanga ddene nnyo n'omukazi naye n'akola atya n'afa.
Njabala yalina emyaka 16 nga ye muwala akyasinza okubeera obulungi ng'era alabika bulungi nnyo mu kyalo gye yali abeera. Sengawe kubanga yatuuse emyaka egifumbirwa ne bamufunira omusajja anaamuwasa. Bafunira omusajja anaamuwasa n'amutwala Njabala n'atandika okubeera eyo. Kati mu nnaku esatu ezasooka kubanga yasangayo bajja be ne bamuyambako ku mirimu n'asanga obulamu buli softi ng'obulwadde bubadde bwe, naye ennaku esatu bwe zaggwako ng'alina okugenda mu nnimiro alime ateekere omusajja ayoze engoye. Nga byonna byakola tebitegeera kubanga teyayigiriza mirimu waka. Maama we yamwagala nnyo n'amulemesa okukola emirimu. Ne lujjawo oluyimba olugamba jangu bwe yagenda okulima nga tabisobola jangu maama gwe yankuzanga ekyejo, jangu maama gwe yankuzanga ekyejo. Wulira buli kyenkola omusajja takola atya, takyagala. Olugero luno nalwo lweyongera okulaga n'okuyigiriza abantu nti omuntu bw'abanga afudde kiringa ekigamba nti oba oli awo omuzimu gwe waliwo ekimuvaamu ne kikomawo ne kisobola okubanga kisobola okukomawo mu ngeri emu oba endala okulaba nga owooluganda ono asobola okwogezanya abalamu. Ebyo byonna Sitaani ajja abizimba. Mu nsi ezedda bwe nagenda mu nsi y'Emisiri waliwo kye baali bayita mummification. Baakwatanga emirambo ne bagijjamu ebitundu by'omubiri byonna ebyali munda ne basigazaayo omutima ne bakwata omunnyo okumala ennaku paka nga nnaku nga 4 omunnyo guli ne bagwetolooza omubiri ne gunyunyuta amazzi gonna agali mu mubiri ogwo ne wasigala nnyama n'amagumba. Ne bakwata lineni ne bakwata gundi ez'enjawulo oils ne bayiwako ne basiba omuntu ono ne bamuziika ne bamuteeka. Waliwo omusajja omu gwe bata King Tut gwe baziika n'obwato nga mulimu obuzaabu. Ne mu Buganda mu Afrika kyakolebwa ng'edda bakabaka abamu baziikibwanga n'abaddu baabwe ng'abantu balina endowooza balowooza n'ebyokulwanyisa nti omuntu bw'afa alina gy'alaze. Era bonna bawetegereza waliwo ebintu bibiri byenjagala okunnyonnyola otegeere engeri abasajja aba gye babutegeeramu nti waliwo kye bayita emizimu. Omuzimu gutwalibwa okuba njagala otegeere ebigambo bino okusinziira ku ntegeera y'abantu. Bantu bangi balowooza nti omuzimu kye kintu gwe mwoyo gw'omuntu ogumuvaamu nga yakafa nga gusobola okukomawo ne bamanya ne bategeera ebigenda maaso ne gubabuulira ebigenda maaso. Mbu naye bwe gumala ebbanga generation eziyitako abaali bamanyi omuntu oyo yafa ne bafa ebbanga ne ligenda mbu bw'akomawo olwo aba afuuse omusangwa oba guyita omusambwa. Ebintu bingi ebyakolebwa ng'edda ng'abantu bagezaako okugyayo ekifaananyi n'okunnyonnyola nti omuntu bw'afa abeera tafiiridde ddala abanga alina olugendo lwagyalaze era gyalumbye. Naye abaayi twagala tumanye kiki ekituuka ku bantu bebanga bafudde kubanga obulimba buno leero bungi. Sitaani yeetolodde abantu left right and center. Abantu bwe bafa twagala kumanya bagenda mukulu, bagenda mu geyeena, bagenda mu purigatore, bagenda luddawa oba bafuusibwa ne bafuuka ente. Waliwo abalina endowooza erowooza nti omuntu bw'afa nga badde mutuukirivu agenda mu ggulu. Waliwo abalowooza nti omuntu bw'afa nga badde n'ebibi agenda mu purigatore kwokebwa muliro immediately. Ne waliwo n'abalowooza actually mu geyeena. Naye waliwo n'abalowooza nti bw'afa nga badde alina akawunti ey'ebirungi n'ebibi olwo agenda mu purigatore. Ne wabeerawo n'abalowooza nga mwana tebalya na nnyama ya nte, tebalya na bisolo lwa nsonga balowooza nti omuntu bw'afa akomawo mu layini endala. Bwe weetegereza mugano mwennyinaza mpuliriza ebyawandiikibwa ebitukuvu mu Yobu essula y'e14 olunyolo 14 Bayibuli egamba omuntu bw'afa aliba mulamu nate. Ekibuuzo kino mugano mwennyinaza mpuliriza kye twebuuza obanga omuntu bw'afa aliba mulamu nate. Isaaya 26:19 akiddamu bw'ati agamba abafu bonna baliba balamu. Kitegeeza abasaba bamanye omuntu bw'afa waliyo essuubi ery'okuzuukira. Tuyiri ku mulembe nga abantu bangi bagenze ku malaalo ne bakaabira eyo. Taata we yamufaako, mama we yamufaako n'agenda ku malaalo n'akaabira eyo nga Njabala bwe yali akaabira mama jangu mama gwe yankuzanga ekyejo. Abalala balutteyo ebimuli ku malaalo, abalala balutteyo emmere omuceere ku malaalo nga balinga abawa abafudde. Abalala bakwata emmere ne bateeka ku bibanyi. Abalala bali mu mbeera ey'entiisa nga batagenda kulima bijja olwo manya ebintu ebijja kutereera n'ebirala ebiringa ebyo. Twagala tumanye abafu ddala babeera bafu oba
Ekibuuzo kino kigenda kutuyamba okutulokola wansi w'obuwambe bw'omulabe Setaani, kubanga abantu bangi ne ku mulembe guno basula mu nnyumba zaabwe nga balina obusenge maka gaabwe ge bazimba amatiribono obulungi ennyo, nga maama we yali tannafa yamugamba buli mwezi ofunangayo olunaku ne webakako nange newankubadde maze okufa. Waliyo abali mu mbeera ey'obuwambe, embeera ey'obusibe. Netwagala tumanye omuntu bwafa asobola okuddamu okubeera omulamu, tumaze okukiraba, naye omuntu bwafa ddala abeera afudde. Tulina topic namba mu CRE divinity gwe basomesa ku A-level ne senior 4 nga babuuza abafudde abafu nnyonnyola, the dead are not dead, nnyonnyola oba yomba. Mu kitabo kino ekyatumuseewo ekisooka essula ya 6 olunya lw'15 n'olw'16 bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba nannyini buyinza yekka atenderezebwa, kabaka w'abakabaka era mukama w'abaami, alina obutafa yekka. Basaba banyama mukyalo okubategeeza Katonda yekka y'alina obutafa. Olunyiri luno lutegeeza nti abalala ffenna tusobola okufa. Njagala kubuuza kibuuzo oluganda omwagalwa, wali ogenzeeko ne weewuunya ekiddugaza tawulo, mpozi tawulo mugikozesa ddi nga mumaze okunaba nga temunnaba, nga mumaze si bwe guli? Ki ekiddugaza tawulo bw'ebanga ekozesebwa emaze kunaaba? Obadde okimanyi nti omubiri guno nga Baruumi 6:12 bwategeeza, agamba nti ekibi kiremenga okufuga omubiri gwange ogufa. Bayibuli ekakasa n'eraga kino, ogwanya okitegeerera okimanye nti omuntu afa naye Katonda yekka y'alina obutafa. Omuntu afa. Ebimu ku bigambo ebikyasinze osumbuwa abantu, ebigambo biri bibiri. Waliwo kye bayita emmeeme, waliwo kye bayita omwoyo, waliwo kye bayita soul and spirit ne body. Bw'obanga olowooza nti emmeeme oba kyoyita soul tekifa, bw'onaasoma ekitabo kino eky'Ezekyeri essula eya18 olunya olwokuna, Bayibuli egamba laba emmeeme zonna zange, ng'emmeeme ya kitaawe n'emmeeme y'omwana bw'etyo yange, emmeeme ekola ekibi y'erifa. Bayibuli etegeeza bassebo nanyabo nti emmeeme yonna ekola ekibi, obanga ya taata obanga ya maama obanga yaani, emmeeme eyo yakufa. Ekitegeeza bassebo nanyabo mu Luzungu bonna bosomye ekigambo kino mmeeme oba kye bayise soolo, emmeeme efa. Ekigambo kino omwoyo kikozesebwa emirundi 460 mu Bayibuli eya KJV. Teri yadde olumu abayitibwa omwoyo ogutafa. Katonda yekka y'alina obutafa yekka. Katonda yekka bassebo n'abanyabo y'alina obutafa, naye ffe abantu tufa. Onaasomako mu kitabo kino ekyamubuuliza essula ey'omwenda olunya olwokutaano, Bayibuli egamba kubanga abalamu bamanyi nga balifa, naye abafu tebaliiko kye bamanyi, so nga tebakyalina mpeera kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa. Bayibuli etegeeza abaagalwa nti ffe abalamu tumanyi nti tulifa, naye abafu tebaliiko kye bamanyi. Ebigambo bino byeyongera okujjayo kutegeera kwaffe. Enkosa y'ekigambo kye bayita rest in peace, wumula mirembe, si kigambo kituufu. Kubanga ekisooka kya byonna bw'ogamba nti wumula mirembe, obanga agamba ekisooka kya byonna obanga ayogera n'omufu. Namba 2, bw'ogamba nti wumula mirembe, obanga agamba ntali mirembe, naye omufu ono abeera afudde. Bayibuli kyevudde tugamba nti kubanga abalamu bamanyi nga balifa, naye abafu tebaliko kye bakola batya, tebaliko kye bamanyi. Omufu abeera mu mirembe kubanga tamanyi kigenda maaso, talina kyamanyi, yakusinga n'emirembe. Kati lwaki yandibadde abadde asobola okwogera, yandibadde yakwagaliza emirembe. Olw'omukaaga Bayibuli egamba Mubuulizi 9:6 okwagala kwabwe kwenkana n'okukyawa kwabwe n'obujja bwabwe okuzikirira kaakano, so nga tebakyalina mugabo ennaku zonna mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba. Bayibuli etegeeza mwemanyiza mpuliriza nti okwagala kwabwe kwenkanankana n'okukyawa kwabwe n'obujja bwabwe nti byonna byenkana. Era Mubuulizi essula ya 9 olunyiriro olw'10 Bayibuli kyeva
netugamba buli kintu omukono gwo tegulaba okukola okikolanga n'amaanyi go gonna, kubanga tewali mulimu newankubadde okuteesa newankubadde okumanya newankubadde amagezi mu magombe gy'ogenda. Bayibuli etegeeza mwana wanyina omwagalwa nti bw'otufa tewaliko kye tumanyi. Yensonga lwaki ng'okyali mulamu ogwanya okole bamukugayaala bamukwebaka bamukusosola enjala, kiseera kyakukola kubanga tomanyi bigenda kubaawo ng'ofudde. Bayibuli egamba nti kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliko kye bakola batya, tebaliko kye bamanyi. Bw'obanga gwananga olwakutegeera ekibawo omuntu ng'afudde kitwetaagisa okuddayo tutegeere ekyaliwo omuntu bwe yali ng'atondebwa, kubanga okufa ye opposite y'obutonzi. Era bw'ogenda mu kitabo kino ekyalubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu, Bayibuli egamba nti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi. Underline that word. Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu ey'ensi n'amufuuwa mu nnyindo omukka ogw'obulamu n'afuuka omukka omulamu. Ebintu biri bibiri ebikola omuntu. Waliyo omubiri okoleddwa mu nfuufu oguddugaza ttawulo newankubadde omaze okunaaba. Ekyokubiri omubiri guno okoleddwa mu nfuufu ogugattako omukka ogw'obulamu. Katonda y'ensibuko y'obulamu, era Bayibuli egamba in him we live, we move and have our being. Nti mu ye tubeera balamu era tubeerawo. Awatali Katonda tetusobola kubeera balamu. Katonda y'ensibuko y'obulamu era byonna ebyakolebwa ku ye. Era Yesu singa Katonda asobola okufa, singa abadde asobola okufa naffe twandibadde balamu, kubanga okubeerawo kwaffe kwe kutubeezaawo. Y'ensonga lwaki abalwadde bangi bafudde mu malwaliro naye nga baliko okisigeni. Bw'obanga olowooza nti okisigeni yabeezaawo obulamu yekka, oba teriyo principle ndala ereeta bulamu, olowooza lwaki abantu bandibadde bafa ng'ate balina oxygen cylinders, balina omugga gw'oxygen mu nnyindo zaabwe. Bayibuli etulaga nti waliwo ekisukka ku bulamu, waliwo ekisukka ku mukka. Katonda akwata omubiri guno okoleddwa mu nfuufu n'afuamu omukka ogw'obulamu, omuntu n'abeera omuntu omulamu. Bw'onaasoma version ez'enjawulo, Bayibuli egamba and man became a living soul. Njagala kusomerako ono mu kibo kya Peetero ekisooka 3:2 ekyo kye bayita emmeeme oba omwoyo. Peetero ekisooka 3:2 otegeerera omanye nti bw'ayogera ku soolo ayogera ku ggwe omulamu. Kati ayogera nammwe kaakano ayame soolo. Soolo ekolebwa ebintu bibiri, ekolebwa omubiri okolebwa mu nfuufu y'ensi n'omukka ogw'obulamu. Peetero ekisooka 3:2 agamba atya? Bayibuli eyogera ku baalokolebwa mu biseera by'amataba agamba bw'ati. Bayibuli egamba nti edda abataagonda okugumiikiriza kwa Katonda, abatagondera okugumiikiriza kwa Katonda bwe kyalinga edda abataagonda okugumiikiriza kwa Katonda bwe kyalinga kulindirira mu nnaku za Nuuwa, ayogera ku biseera by'amataba. Eryato bwe lyalinga likyasibibwa, amazzi mwe gaalokolera abantu si bangi, gy'emyoyo 8. Mu bbaluwa ya Peetero esooka essuula ey'okusatu olunnyo olwabiri atuyamba okutunnyonnyola nti bw'ayogera ku muntu, bw'ayogera ku human being, Bayibuli kyeyogerako okubeera soolo. Nze omulamba, nze mulambalamba bwange wano nnyina omukka ogw'obulamu nkyali mulamu, nze mmeeme, nze I am the soul. Ekyo Bayibuli ekinnyonnyola. So equation y'obutonzi, Katonda akwata enfuufu y'ensi n'agibumba, bw'amala okugibumba n'amufamu omukka ogwaki ogw'obulamu. Omuntu n'abeera omukka omulamu, omuntu n'abeera emmeeme, omuntu n'abeera omwoyo, omuntu n'abeera omuntu omulamu. Ekyo kyekyo. And man became a living being, 1. And man became a living soul, number 2. And man became a living what? A living what? A living being. Nze omulamba, I am the soul. So kitegeeza nga nina mpuliriza omuntu bw'abanga afudde, Bayibuli yinetegeeza actually mu luberebere 3:19 wuliriza Bayibuli egamba muntu yezo mu maaso go mw'onooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka, kubanga omwo muwajjibwa, kubanga oli nfuufu gwe ne mu nfuufu mw'olidda. Omubiri guno kubanga gukoleddwa mu nfuufu y'ensi kigwetaagisa okudda mu nfuufu, kubanga Katonda mwe yagukola era mwe guganya okudda. Bayibuli egenda maaso netugamba
Mutabo kino ekyamubuuliza essula 12:7 Bayibuli etegeeza nti enfuufu nedda mu ttaka nga bwe yali. Opposite y'okutondebwa ye defining okufa. Katonda akutonda enfuufu y'ensi, akozeemu omubiri, afuuyemu omukka ogw'obulamu, omuntu afuuse omuntu omulamu, afuuse omwoyo soul. Ojja tegeera mu Bayibuli y'Oluganda ekigambo soul ewamu bakikyusa ne bakiyita soul, ne bakiyita emmeeme oba omwoyo. Kati Oluzungu lutuyambako bw'ayogera ku soul ayogera ku ggwe mulamu. Bayibuli yagamba nti enfuufu nedda mu ttaka nga bwe yali, omwoyo ne gudda eri Katonda eyagugaba. Twagala tutegeere ekigambo kino ekyogerwako wano kyayita omwoyo. Omwoyo kye ki? Bw'onaasoma mu kitabo kya Yobu essula eya 27 olunyiriri olwokusatu, Yobu 27:3 agamba atya? Agamba nti kubanga obulamu bwange bukyali bulamba mu nze, n'omwoyo gwa Katonda guli mu nnyindo zange. Njala kubuuza Oluganda ekibuuzo. Kiki Katonda kye yateeka mu nnyindo z'omuntu? Yateekamu omukka ogw'obulamu. So bw'ayogera ku sipiriti oba omwoyo, kugambye nti mu Luganda oluusi emmeeme enkyusibwa ne banga soolo, mu ngeri endala spiriti omwoyo. Luganda lulina engeri gyerulakingamu kawo katono. Naye mu Luzungu kye twogera ku soolo yenze. Kati Bayibuli yagambye nti n'omwoyo gwa Katonda guli mu nnyindo zange. Ekibeesabwa obulamu mu bulamu bwo n'obwange kwe kubanga omukka ogw'obulamu Katonda ensibuko y'obulamu atuwadde ku existence, atuwadde ku mukka ogwo kusobole okubeera mu nnyindo zaffe. Omukka ogw'obulamu. Ekigambo kino mwoyo kye bayita luwaki bw'onakyetegerezebwa kikozesebwa emirundi 377 mu Bayibuli eya KJV, emirundi 1017 nga kyogera kivuunulwa okubeera embuyaga oba empewo. Emirundi 33 nga kyogera ku mukka, emirundi 227 nga kyogera omwoyo. Bayibuli egamba mu kitabo kya Mubuulizi 12:7 nti enfuufu nedda mu ttaka nga bwe yali, omwoyo ne gudda eri Katonda. Ebigambo bino basabalonya bw'omukka kyenjagadde otegeera omanye bw'ayogera ku mwoyo ayogera ku mukka gwa bulamu. Bw'onaasomako mu Zaburi 146 olunyiriri olwokuna Bayibuli egamba nti omukka gwe gumuvaamu nadda mu ttaka lye, ku lunaku olwo ebirowoozo bye ne bibula. Bayibuli tegeeza omuntu ng'afudde olunaku lwafa omukka gwe gumuvaamu ne gudda mu ttaka lye, ku lunaku olwo ebirowoozo bye ne bikola bitya? Nti ebirowoozo bye birekerawo okubaawo. Lwaki birekerawo okubaawo? Kubanga abeera afudde nga talina kyamanyi. Kino kitegeeza ki? Olunyiriri olutegeeza tewaliwo ngeri ndala yonna abantu abafudde ne wabeera ssengaawo ne wabeera jjajjaawo ne wabeera ani tasobola kukomawo kwogera n'abalamu kubanga olunaku lwafudde n'ebirowoozo bye bibula. Banyumizaako omukyala eyayina omusajja yalina miliyoni 5 ku mobile money ng'omukyala aziraba kweziri. Naye ebyembi omusajja agenda afa nga sente ku mobile money ze tazijjeeyo. Omukazi ono kyava agenda mu MTN n'abagamba nti abaaye bawange yafudde, naye mbadde nsaba sente zino muzijjeyo muzimpe kubanga nze mukazi wo waddala. Omukazi ono bw'agenda mu MTN ne bamugamba maama tetujja kusobola. Omukazi teyazikiriza kubanga obwavu bwali bungi, kyava agenda ewaka n'anoonya omusawo omuganda bwebasamirire omuzimu gw'omusajja eyafa akomewo amubuulire pini y'ennamba. Njagala okutegeeza teyakomawo. Njagadde otegeera omanye bwe kibanga abafa basobola okwogera n'abalamu bassebo ne bannyabo. Lwaki bataata baffe babanga bafa nga bawulira? Lwaki bakkiriza abaana okwetta ne beetema n'omukazi ne bamugoba ku kibanja ng'ali awo bwabanga awulira nga gy'ali? Ye bw'abanga yayogera naffe mbumanyanga muko kampita mu nnyindo n'ebirala ebiringa ebyo. Lwaki bassebo ne bannyabo teyeesengula bwabanga alina amaanyi? Bw'abanga alina kyamanyi lwaki tajja n'atubuulira n'atugaa nti gundi yakoze bw'ati, gundi yakoze bw'ati ne bw'ati, bw'abanga gy'ali ebyaddala?
Zino nkweza mulabe Setaani agezaako okukola bino nga yeefuulafuula agira mu kifaananyi eky'abaafa n'olaba sengaawo ne Gomesi yayulika mu nkwawa ng'alina akambe mu nkwawa bw'ati ng'akatadde wano ng'onogamba nti senga yandoosezza n'agamba tutalina bijjaabi kino kijja kubeerawo. Njagala kutegeeza omwagalwa, omuntu bw'afa abeera afiiridde ddala ng'embwa bw'efa, ng'embizi bw'efa, ng'embizi bw'efa, n'enkoko n'ebintu byonna, n'omuntu bw'atyo bw'afa naye bw'abeera. Singa ebyali bifa byali bikomyawo emizimu oba kiyite spirit, twandibadde n'emisimu gy'embuzi mmeka zetulidde zandibadde zitukabira. Ye enkoko zetulidde gwalidde chicken tonight ne KFC wandibadde n'amaloboozi g'enkoko gwe wandibadde osobola okufuna ku tulo gwe. Naye Bayibuli etegeeza ti ensolo nga bw'efa n'omuntu bw'afa. Bassebo ne bannyabo njagala okitegeera okimanye ti omuntu bw'afa tewaliiwo kisigo wasiga badde edda mu ttaka. Omukka ogw'obulamu Katonda yagamuwa ate Katonda abeera wonna era ne guddayo mu ngeri endala n'alekerawo okubaawo ne tusigaza mayiti n'omubiri awo ne guvunda. Bwekityo bwe kiba teriyo kimuvaamu nekitambula nga kigenda. Gamba singa leero njagala okukola experiment eno, obanga oli kumpi ne kando yo oba tadooba oba amasanyalaze, genda kumpi ne switch yo ogiteekeko mala ogijjeko. Njagala kubuuza ekibuuzo, bw'onaakoleza kando bwoti neeyaka, bw'ogifuba n'omukka omungi nezikira, ekitangaala ekyo kiragawa? Bw'okoleza kabiri ki n'oleeka ku kando bweti neeyaka n'omala n'ogifuuwa, ekitangaale kirime kiro olulimi luno olw'omuliro ogubaddeko lwagaluddawa lulekerawo okubaawo. Bwekwata swiki y'amasanyalaze beppa nenjijjako amasanyalaze omulundi gumu beppa, ekitangaale kibadde kyaka mu balubu kiragaluddawa. Bw'osala waya ne bwoba njagala kuwa mukisa ddayo wosala waya yo eyo gy'otaddemu amasanyalaze ogirabe ogikebera oba olabe ekinakale n'akisangamu. Lwaki tokisangamu? Kubanga ekitangaala ekyo kirekeraawo okubaawo. Bwe kityo n'omuntu bw'abanga afudde alekeraawo okubaawo ne wasigalawo mubiri, era omubiri ogwo ne gudda mu ttaka gye gwava, kubanga Katonda y'ensibuko y'obulamu. Era bw'atyo muntu n'akola atya? N'awummula mu nfuufu y'ensi. Oluganda omwagalwa njagala otegeera omanye nti omuntu bw'afa tagenda mu ggulu, bonna bali mu ntaana zaabwe. Abafu bali luddawa? Bw'onaasomako mu Yokaana essula ey'okutaano olw'29 n'olw'28 Bayibuli egamba temwewuunye ekyo, kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana bwe baliwulira eddoboozi lye ne bava luddawa mu ntaana. Bwe bikibanga abafa bagenderawo mu ggulu, bagenderawo mu geyeera, bagenda mu puligatole, Yesu aba akomawo nno naki? Bwe tubanga tugamba nti omuntu bw'afa agenda mu ggulu, ekikomyawo Yesu kye ki? Naye Bayibuli etugamba nti temwewuunye ekyo, kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana bwe baliwulira eddoboozi lye bali luddawa bonna. Ayogera ku batukuvu n'abatali. Bayibuli egamba ne bavaamu, n'abo abaakolanga ebirungi balizuukirira obulamu, n'abo abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Bonna obanga oli mutukuvu obanga toli, bw'ofa ogenda mu ntaana. Ne Yesu mwenyini bw'onaasoma ekitabo kino ekya Yokaana 2:17, naye mwenyini bwe yazuukira kyewuunyisa nti bwe yafa teyagenderawo mu ggulu, yamala kuzuukira. Era ku makya olwo n'abagamba tonkwatako kubanga sinnalinnya mu ggulu. Yesu bw'afa naye yasigala mu ntaana ye paka lwe yazuukira. Abooluganda abaagalwa, ekitulowoozesa n'enjigiriza erowoozesa abantu ti omuntu bw'afa agenderawo mu ggulu mwagijjawa? Obisoma luddawa? Bw'abanga Yesu mwenyini bwe yafa teyagenda mu ggulu, gw'obijja luddawa? Bayibuli etugamba mu kitabo kyabikola mu essula ey'okusatu ndi n'entaana ya Dawudi eri wamu nabo n'okutuusa olunaku olwaleero. Abatukuvu bwe bafa basigala mu ntaana zaabwe gye babeera, gye bagenda okulinda Yesu abajje. Kati bino ebirala ebyokuba nti omuvubu afa tafiira ddala, ezo Sitaani agezaako kubiteekawo kukujja kumulamuwa.
Bayibuli eyogera njala kubuuza omwagalwa bw'onaaba abasoma Bayibuli obulungi ojja kwetegereza nti Bayibuli eyogera kufa nekwogerako ng'okwebaka. Bw'onaasoma Zabbuli 17:3 agamba lowooza onziremu ayi Mukama Katonda wange, yakira amaaso gange neme okwebaka okufa. Bw'oba weebasa omuzimu gukuvaamu. Bw'ogenda ne weebaka nga tomanyi na kumanya oluusi enkuba weekanga bwekansi ng'etonye wabweru n'ogamba bannange enkuba yatonye ddi n'obuuza nti enkuba mwagiwulidde. Omuntu bw'afa talina kyamanyi, era abafu bonna balinda mu ntaana zaabwe. Eyo enjigiriza ey'omufu bw'aba tafiira ddala. Singa abantu baali bwe bafanga waliwo ekibavaamu ne kigenda, Yesu bwe yandiza okuzuukiza Laazaalo wandibaddewo omwoyo gwe gwandivudde mugulu ne gumuyingira omulundi gumu beswi n'addamu n'atambula. Naye tulaba nga Laazaalo aba mu ntaana n'ajja. Era bw'abanga yali agenze mu ggulu yandibadde abanyumiza Bamaliyamu Magdaleena n'abayigirizwa abaaliwo abo byala bye mu ggulu, naye tabinyumya era tebiwandiikiddwako lwa nsonga omufu bw'afa taliiko kyamanyi. Mukama ayagala kutulokola kuva mu bulimba buno. Manyi nti abangi basinga obungi muli eyo, naye abafu babeefuze. Abamu ku mmwe babaloosezza nti ebijja mutabirime manyanga bizise mukambira mu nnyindo nja kulwaza abaana bo. Abamu ku mmwe emizimu gibatuze. Oyo sitaani goba mangu ddala nnyo n'ebirala ebiringa ebyo. Fubutula kubanga abafu ne wabeera mukwano gwo, ne wabeera muganda wo, ne wabeera jjajjaawo, ne wanabeera taatawo, ne wanabeera musumbawo takomawo. Bayibuli egambye abafu tebayogera na balamu, ebirowoozo babirekerawo okubaawo, tebatendereza Mukama. Se bye tuwooza nti simanyanga bagenze mu kwayo ey'eggulu bali mu kuyimba tebiriiyo, bali mu ntaana zaabwe. Saba Katonda tuyamba tusaasire asobole okuba nga atuwonya mu bulimba obw'omulabe Setaani. Amu n'ebigambo ebyo nja kusaba gwe nange twewamba ekola okusaba. Katonda affe omukulu omugulu twagala okwebaza olw'akawungeezi akaleero. Tukwebaza nnyo Mukama bw'osiimye okwogera gye tuli. Tukwebaza olw'ebigambo bino by'otuyigiriza. Abantu bangi tuli bawambe, twateekebwa wansi w'enjegeza z'omulabe Setaani, tetukyalina mirembe, tetulina bwetaayizo, biseera byonna tuli mu kusanyusa bafu abaafa, naye nga Setaani yakomawo mu ngeri mu kifaananyi kyabwe. Nsaba weeyongere okutuyigiriza ayi Katonda, jangu weeyongere okwogera naffe, leka erinnya lyo ligulumizibwe, leka abantu bakutegeere bakumanye, eddembe lye batusuubiza nga bw'otugambe mu Yokaana 8:32 timulimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Saba Katonda nga nkwegayirira tufuule ab'eddembe mu ngeri y'enjawulo, tusumulule wansi w'obwambi bw'omulabe Setaani. Waliwo abali wana bawulira ebigambo bino nga bagamba nti empewo z'ekikazi abasiima tebambala na ngatto, okusoma kwalema, ali mu kuzimba ssabo waka. Mukama nsaba faana bwe batyo obalokole wansi w'amaanyi g'omulabe Setaani. Saba emirembe gyo n'ekisa kyo gy'otuwa gifuge obulamu bwaffe. Abasumbuyizibwa simanyanga emizimu gy'abajjajja baabwe n'abalala basenga n'ebirala. Salona waffe tugobye Setaani mu bulamu bwaffe. Jangu otusumulule, jangu otuwe eddembe, jangu otubeere, jangu otulwanire, otukulembere mu byonna. Ekisa kyo n'okwagala byongere okubeera eri omuntu ono muzana awulira ebigambo bino. Omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ennaku zonna ku bwa Yesu omulokozi waffe tusabye. Amiina. Mukama akumpeere omukisa.